point blank nze okuyimba ne grenade tekina kye kingattako. Bwe paba kakola bubi kano wenkanywa. It's okay. Kuleka ng'okansigamu. Era sina buzibu. Tetuva ku kamera bakakuwe. Naye bwe tuva ku kamera bakakuwe tuva mu kamera bwe paba. Okay. Bwe paba njagala tutandikiraawo. Mwafulumiza hits. Yeah man. Mukama mulungi. It's a combination between you and Shiba. We didn't see it coming. Tetwagitegedde nti egenda kujja naye tuba tuli awo tugenda okulaba nga bwe paba buli muntu. Era ng'oluyimba bwe lugamba nti bwe paba ate twagala nnyo okukola ebintu abantu bye batasuubira. Bw'oyogera nti no you didn't see it coming kinnyongera essanyu kuba ekintu abantu kye balaba nga kijja tekitera kuba kyakabi. Kati eyo wave erina okumuyaga gulina okujja nga temugusuubira ne gubayita bwe paba ne gubanyweza. Yeah, man. Okay, the chemistry between you and Shiba abalabye nga mumaakinga. Yeah, it's not my first song with Shiba. Abamanyi I think lulimba lulinga lwakusatu lwenkoze ne Shiba. And ekyawukanamu nti this time round it is me calling her to jump on my song. Yeah. Luli yabadde nga kwita zizo nesi. Ampisenga nga inawo oluyimba nenzija nendutuulako. Kati kuno nze namuyise n'alutuulako. Twabadde tuli awo oluyimba temululinze yadde okuwola. Netulaba nga mutadde oluyimba gundi audio gwe ne grenade. Ate twatadde audio nze ne grenade. Grenade yatadde audio nga mwendi. It was not planned. Era oba walabyeko I didn't know about it, so okusinzira nti no balina drama gwe balimu biki namugambiddewo point blank. Post gye wakoze ng'omugamba gundi don't put me in your drama gwe muli musawazi. Kuba nze si byenjagala nze ni musajja mukubi wa ndongo. Siri muntu wa katembo oyo bw'atyo mbwate biki mbwate kati ono yakulanye n'ono mbwate kati awo tuteewo oluyimba mbwate kati sibibeeramu ebyo. I'm not like that. Yeah. Because twali tumanyi nti mu industry ebintu ebyo bigenda bivaamu ne tulaba nti olwatadde oluyimba your relationship with Shiba ne tulaba oli ayinza okulowooza n'agamba mulinga abalwana oli atadde olw'okuba yalwanye n'oli gwe wakataate ne gundi ate ne wikite nawe sisobola kubanga nakibaddemu era singa nakibaddemu actually sanikoze comment eyo singa oluyimba ndwogerako bulungi or anything but he didn't contact me. They contacted the manager wange and this is one person gwe nali njagaliza okuba obulungi yensonga lwaki nateeka verse yange ku luyimba lwe nga njagala emukole ki emukolere because bino byabayimbi nga we nkugambye nti this time round I called Shiba to jump on my song manyi kyagattako oba okitegeera nandibadde ndukola nzekka naye yampitanga nenkola ki nenjampinga ku lulwe nga nakyenkola ki kyengattako so I nateeka eddoboozi lyange mu luyimba lwe si kukola kavuyo oba si mawulire si anything. I did it kumuyambako oba okukubaako ne kyengattako mu career ye oba okitegeera nti I worked with him si mu bubi nakikola mu bulungi naye ate bw'abanga akedde ku makya ate n'akola akavuyo ate n'akozesa nze okuba mbuno mbeera mu kavuyo kaabwe sikiwagira so sibiriimu ebyo. That's what I was trying to mean. Yeah. Isn't this ekijjamu still the childish gundi situations eziri mu industry abantu zibagamba nti tuvemu ebyo ebintu anti kati era kyekyo ze siri bya kito bintu byendimu biri serious bya kikulu ensonga lwaki ndaba omuntu ng'ali mu brand yange atagiteeka mu bintu by'ekito ne bw'obanga oli blood wange nja kugamba tonteeka mu bintu by'abaana bato tonteeka mu bintu bya kidongo. This is fake Fameica. Tesobola tekunkwata tonteeke bunaku byoli eccupa tulwanira mukazi simanyi biki ate nange mbeere mwoyo nonsense. I can't. Singa nali mbyagala singa nabikola dda oba okitegeera singa nabikola dda oba nga mwampulirako mu sikanda ezo nti nalwanye ne gundi oba kati biki sibibeeramu ebyo si bintu byange. Nze ndi musajja ndi wano eno kuba music kukolera abantu nnyimba era music wange yanjogerera ate era okuyisaawo oluyimba sisooka mbukolayo kantu
tubadde tubimukumanyimu ebyo nti oba ogenda ofulumya oluyimba nsooka enkoleyo kano kafulume omuntu ecupa ate tuta oluyimba wakubya omuntu ecupa that's not fake Fameica ebyo sibibeeramu. So this is one song lwe twakola edda but yo okululeeta essaawa zino ng'ate ndaba ate yakubya oli ecupa ate balwanira mukazi ate biki. Me I can't involve myself in that. mwalukola bbanga Can't even remember. Yeah, like, but why now? Okay, if now, contact me. Nkimanenda okubuuza teyasoose kukonako yadde okugamba No. Did you call him? Nina agenda ndala nze ndikuwe paba ndakubye tune yange ate gova eri ojja n'ennyimba ate ze violence. Oba tugamba nti we paba lulo gwe wayise Shiba wano obanga yeerwanisa mba seerwanyisa the end of the day zonna zisobola okutambula naye singa mba nga nkimanyiiko oba nga nkipulaninga nti ngenda kuyisaawo ennyimba zino bbiri oba nga nkipulaninga nti guno eddi alina oluyimba lwaleeta naye munanze nadde sikimanyi era nalulabye bwe nti neŋŋamba ate bino bivaawo. No. You do talk to the guy ne mwogeramuko ng'amaze oddufulumya akunyonyera lwaki akoze research ate nze munoonye anoonyeeko anoonyeeko kuba yanoonya nga ngenda otteekamu eddoboozi kitegeeza aba atuuse okuta anoonyako nangamba nti ekiriwo blood ekyo ekiriwo maani ngenda kuta akayimba kaffe kali eri kate oba si ekyo alindamu kati wano ninange nina byembala oba kitegeeza oba otadde nga ggwe era ne ku vidiyo totawaana nakyo nkyogedde mu kamera gumamu temunakola vidiyo kati officially ku vidiyo mugobye tatawaana nakyo nkyogedde ku kamera ne ku vidiyo gubwagwe oluyimba olutanga ggo sagala kuba mubi nnyo okugamba nti eddoboozi lyange lijjeemu naye nebya vidiyo tonkubira kubansi obutabaawo tomanyi programu zange kuba singa nange bwe nti bwe nate oluyimba lwange ne Shiba oba nenkera bukezi ku makya nenteekayo oluyimba like ebintu we don't work like that. If it's a collaboration, even if it's your song, contact the management oba yogera n'omuyimbi kyaliwo gambe nti tune yaffe eri tugita ku date wait tutawait tutupulaninge we can even push together oba okitegeera naye kati gwe oluyimba ng'otadde buti because walabye woyitira because gwolaba olina kubeera mu ebyo oba okitegeera nze ate siriredde kuba mu ebyo. Twogereko wano ku katini ku bya federation ebyo federation bitabuse tulaba buli muntu adduka okyaliyo gwe essaawa zino eno fokasi yange tunulidde nnyo mu bbali gwange nga nze omuntu eya federation nkwatagana nayo nzikiriziganya nayo n'essaawa zino nefokasinzeeko kubanga olutalo lw'abaali olutalo nga teruggwa nga ate naye tuneetereeza olutalo teruggwa sigiwakanya sigivumirira nzikiriziganya nayo naye essaawa zino ndi mu kusooka kwerwanako nga nze omuntu kuba nina ekivulu oyinza okuba obadde tonnatuukawo ate no si next year guno omwaka gwenyini next year ng'atandika January exactly tuddawo ku Africana oba maaso mutasukka bbanga ddene ngenda kulangirira officially. I'm gonna call you ngenda kubayita mwenna we make it official. Ennaku zino weefubiridde oba like yakigamba nti omuziki olabika okutwala ku next level cause liu concert wakolanga nosirikamu nogamba kasooke ngireko naye okuva luwe wakikola kino nekigira tugambe nti wasumulukuka. Nze ebbanga lyonna mbadde musumulukuka ebbanga lyonna sinoonyangako hiti nembula and of which and sinoonyangako hit song nembula so ebbanga lyonna mbaddewo sibulangako nyinza okuba mbula mu kamera okujja okwogera ebingi kuba siri musajja wa bigambo bingi naye music yanjogerera music yagulawo enzigi eziba zeggadde zonna so ebbanga lyonna mbadde n'obusobozi but it's about timing n'ekirala lwaki okola ekintu oba okitegeera. So you do your things with a reason, not kupapa. Not oba because oli yakoze, not because oba ninawo oluyimba, but walina okubeerawo ensonga lwaki nkikola. Why am I doing a concert? Waliwo omuyimbi omumamwita Kapakati twabaddeko naye
mwenyamivu gye muli igwe palaso opafambo nabagamba mwali mulaba ng'ayingira ekintu message eba yanusu 2 byokka yadde okumusigako kamesi nomugamba ndi gundi gyolaga otomera ng'agende wakamayiva nagamba muli babi obutamulabula anti yandikoze yandisese n'atukubirako essimu n'atwebuuzaako nti waayi ngenda kukola kino bwe kiti ntomera oba sitomera n'akagalo gye kali nti teyatukubira kate lwaki atunenya kati kuba yali akimanyi nti bwe tuba nga tuli ba mukwano oba nga kisoboka yandibadde atukubira n'atugamba bannaaye ibwantu eyo kiri kitya kyali kitya oba sirumba kyali kitya sijja kubingira mu management z'abantu na bizinesi z'abantu nga togenda era that's why luno oluyimba mwali embo ina empisa embi era abadde nga kuyita ku video shootings nga togenda ate olwo oluyimba mwalukola dda bwembasi ndoza oluyimba lwakubiri lwenkoze naye kati nebuuza bwe mba nga nina empisa embi lwaki oli abampita mu luyimba lwate nezija nenyimbamu kuba point blank nze okuyimba ne gunedi tekirina kyekingattako naye nkikola mu mutima mulungi nti kiyinza okuba kirina kyekimukola ki kyekimuyambako oba kyekimugattako sikikola mu bubi sikikola oba mumusinga oba but tekirina kyekingattako nesobola I'm doing good with my music and not only him abayimbi abasinga benkola nabo nze nkola mulo yakuwa muntu oba yakukola ki because 2 heads are better than 1 oba okitegeera buteemalirira naye sigamba mbu nkola ki mumba nnemeddwa ebyange nze byange mbisobola naye kati bwobanga osobodde okumpita nenzija nenyimba mu luyimba lwo te kati nze kinfuula wampisa mbi tekisobola kunfuula ekyo wampisa mbi